Ettaka liriko embiranye liweza eka 72 era nga lyali lya mugenzi Hussein Muwonge eyafa emyaka 37 egiyise. Ng'afudde abaana be batandika okutunda ettaka lino eri abamu ku batuuze olwo nabo ne batandika okukolerako ebyabwe. Wabula emyaka 8 egiyise mukodomi wa Muwonge ayitibwa Moses Madoyi yeekobaana n'abamu ku baana ne batandika ate okukijjanya abantu n'okubagobaganya ku ttaka. Bano batera okukola effujjo ku batuuze nga baagala okubeetamya ebibanja bye baagula omuli n'okubonoonera ebirime. Olunaku lw'eggulo minisita omubeezi w'ebyettaka ng'ali wamu n'omuyambi wa pulezidenti ku by'ettaka n'obutebenkevu Fiona Balungi bakyaddeko ku ttaka lino okwongera okusalira abatuuze amagezi. Abatuuze beeyambisizza omukisa guno okwogera ku bugubi mwe bayita olw'okuyigganyizibwa omusajja ono. Omukulu Moses Madoyi nze yaŋŋambye ddala maaso ku maaso naŋŋamba otemwekanga okudda kwabwe nze nabaduumidde badde bakole effujjo erya buli kika yawo bamutemera n'ekyogero kikyayaga kiri awo. Omwana waffe ennyumba bagyokya baali bamutemula n'omutemula buli alinnya wano Jambiya muggo. Amataka gonna tugakozeeko bulungi era nkakasa temuyina ndulu ziva Kasanda okuleka lino. Olukiiko luno era lwetabiddwako mbaka wa Kasanda North Patrick Nsamba. Bona minisita Mayanja saagala kwogera bingi naye ndi mweraliikirivu naawe ogenda kujja wano oyogere by'otuwa essuubi okere enkya Madoyi yabigobe by'okoze eki n'oyogedde njagala olagala amaanyi ntukase ti gavumenti eno ekola. Balungi yategeezezza nga bw'atayinza kuleka muntu yenna kutambulira waggulu w'amateeka kubanga ne mukama we omukulembeze w'eggwanga ayagala bannayuganda batebenkere. Era buli omu yenna eyakola omusango ne gye baali baziika tugenda gizuukusa abantu bagenda kuvunaanibwa abantu bafune eddembe. Tewali ali waggulu w'amateeka ng'oli mu kubonyaabonya nsi tekiriyo, nze wange tekiriyo ekyo. Minisita Mayanja yasinzidde wano n'alagira poliisi ekwate Madoyi olw'okusaalimbira ku ttaka ly'abantu. Ono era ayagala abalamuzi ba kkooti y'e Mubende banoonyerezebweko. Tugende mu Judicial Service Commission yonna baginoonyerezeeko kkooti y'e Mubende. Oluvannyuma ono yalagidde abatuuze badde ku bibanja byabwe era n'abasuubiza obukuumi. Bannange nazze kukimala twaze kukimala era kiwedde. Abantu 5 abadde bakolagana ne Madoyi okukijjanya abantu bakwatiddwa nga poliisi bwewenja Madoyi okwennyonnyolako olw'ebikola eby'effujjo. Ani yatema gye mubeera nze tubeera eno ate bagamba baliyo.